obuzibu bwange tebuli kakiiko ka EMC, obuzibu bwange tebuli ku executive ya party, obuzibu bwange buli ku government. Singa okimanyi nuupu twagitandika mu 2020 gy'emyaka 5 egiyise okuva lwe yatandikibwa gavumenti yasala gonna. Simanyi oba nakukimanya nti mukimanyize Ntula ku security committee ya district nti waaliwo okulangirira okutali official obutaddamu kukkiriza lukuŋŋaana lwa nuupu lwonna wantu wonna, era ndooza mubadde mulaba abantu nga basiiba ku dduka n'okutuuka olwaleero ekibiina okujjako okukolera ku edipoota naye tekirina busobozi bukola kutuuka ku ground. Tulina aba supporters ku ground tebalina buyinza na busobozi busobola kussaawo ki kye beetaaga mu kibiina nti gundi ewaffe. Kati ekyo toyinza kissa ku muntu yenna okujjako gavumenti ate erudde ng'ekikola ng'etta enkola eyebibiina by'obufuzi. Kakati tetujja kudda ku symptoms nga tewaliwo cause. Bino bye mulaba bivaayo mu bibiina okudobonkana obwo bubonero, naye cause gavumenti kubanga yagaana okussaawo enkola entuufu ebibiina okukola bulungi. Kakati bwe bimala okudobonkana bwe bityo bagamba nti mu mbeera ey'akatabanguko bw'osigala ng'okola ebituufu gw'obeerako ekikyamu. Kakati tetuyinza kubeera awo ne tubeera ng'abaliko ekikyamu nga tumanyi nti embeera ntabanguko. Sirina bwe nnyinza kusongamu lumwe abo bonna b'oyogerako nabo tebalina mekanizmu. Ekitonde nnyo kye nnyinza okukuwa kye kino, singa naawe oddamu ne weefumintiriza. Ku Uganda erina constituency eziwera 400. Ekibiina nga Nuupu kijjawo obusobozi, abakugu ne ssente okutambula mu ngeri eya sayansi evaamu results entuufu okunoonyereza ani ddala abantu gwe baagala. Ekyo tekisoboka, obudde tebubakkiriza, ensimbi tezibakkiriza, n'abakugu tebasobola bafuna kuba kyetaagisa bukugu. Ekyo bw'okimala oyesobola etya okugamba nti n'abantu kino kye baagala nga teyise mwabo abakulembera ebibiina mu kugulangula? Tekisobola, kubanga ne twagezzaako okutandika okuteekawo branches kyalema. Simanyi oba Bannayuganda bakimanyi tetulina structures, era kyova olaba nti osanga abakulembeze ba Nuupu ku mitendera egya wansi nga buli omu alina candidate mulala, kubanga tebalina guidance, tetulina structures, tetulina kintu kiri formal. Ebirala byonna byakugezaako. Kati bw'obeera omuntu mulamu omanya ekizibu wekiva n'otanenya bantu kubanga bakolera mu buzibu, n'osalawo kyolaba nti kyekigenda okuyamba mu budde obutuufu, tujja kwetereeza kuba tulina obukugu n'obumanyirivu obumala, ate tumanyi n'abo abantu abatuufu be tuyinza okukolagana nabo kulanga tutereeze eggwanga.